mwami Bindeeba awo omwana obuyambi ng'amateeka kye gamulagira kyekindeese twewaddeyo era ne tulayira nti pro bono tetwagala yadde ekikumi kye for free tugenda kufuna ebiragiro mu kooti ku mwami Bindeeba ebiragiro ebyo tujja byexecutinga nti bwe kibanga ekimugaana okulabirira omwana kwekweka mu US bamudipotinga ajja alabirira omwana. Bindeeba yali amanyi anywa juisi bw'olya emmere tokkuta kati ze zino effects z'okukkuta. Watch the space. Watch the space. Katutandike process yejjo tulaga oba tutiisatiisa oba tetutiisatiisa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna abakatwegattako abatulaba yenze Sakozi Farouk. Ensonga ze tuliko tuli ku nsonga za Bindeeba oba muyite omwami wa Ray P oba Precious Remy. Kati wano wendi ndi mu balooya babayita Kizito and Rumu Company Advocates bamaanyi wano mu kibuga Kampala oba mu ggwanga Uganda. Ensonga zino kati zigenze ku level eyingiddemu balooya bansabye ti ekintu mukituwe tetukivuge ebintu bibeere nga bidda mu line entuufu. Kati tuvudde mu mupokopoko mu wolokoso mu kaliyoke tumuvuddemu kati ensonga lawyer waali Counsel Martin Muhumuza waali ebintu bino abinnyonnyole bulungi nnyo era naye atubulire kikyagenda okuzannya kikyagenda oyambako mu game eno egende maaso. Omukazi yavaayo ng'akaaba ng'alaajana ate mujja wooli ate n'agamba nti leeta DNA. Kati balooya ne kibakwatako nnyo ne bagamba no ligale kireete tukimenyemenye ffe FAILO tugivuge etuuke gy'erina otuuka. Kati we tuli awo taata nkulamusiza nange nesimenye nnyo okulaba FAILO. Amannya mpitibwa Counsel Martin Muhumuza. Ndi advocate wakiyite munnamateeka ndi commissioner for oath aba akola ki oyo kwegamba waffe bw'otuuka olwo emyaka gy'otuukamu n'emirimu gye mirungi gy'okoze saabalamuzi akugonnomolako ekitiibwa ky'obwa commissioner nti oba okkirizibwa okukubisa omuntu ebirayiro. Okkirizibwa gwe? Nzikirizibwa sebu certificate yange yeyo gy'olaba ey'okusatu kitegeeza ekintu okiruddemu. Exactly. Ngenda weza mwaka gwa 10 ng'okola ebintu bino toli wakubaatisa sebe bano balooya b'omukati. No. Oli mu ofiisi yange ey'obwannamateeka lwakuba Farouk mwetaaga nnyo okuyamba abantu bannamateeka bangi ab'ebicuppuli bw'ogenda nga munnamateeka bangi sooka nga omusabe certificate ye ey'omwaka gw'oba olimu. Simanyi oba kamera yaffe esobola bw'ojja kulaba certificate esooka awo ddala ey'omwaka 2022 esookera ddala era eddako ya 2021 ey'obwa commission era ojja giraba 2020 buli mwaka tusoma ne tuweebwa license njise certificate lerinnya naye nga license etukkiriza okukola. Kati omuntu yenna atalina license eyo aba si lawyer. So kitegeeza business eno giruddemu era ne byogenda okwogerako bimanyi. Exactly. Kakati balooya balina specialization gye babeeramu nga wonaagamba nti mu by'abaana mu by'amataka mu by'amabanja loans babeera n'ebintu ebyo oba lawyer abeera full package? Of course nja kusooka nkuwe example Farouk kati nga mwe bannamawulire bw'ogenda n'osoma journalism bajja kusomesa journalism yenna but in your practice oba okweyongerayo okusoma olumu otuuka n'otandika okufunza interest yo. N'ogamba ndi journalist naye ndi entertainment journalist, nze ndi investigative oba ndi whichever kakati oba sports journalist. Kakati ffe balawyer of course we are trained in law ne tuyita misoso gyonna degree LDC ne tugisoma but omuntu ng'omuntu waliwo olwotuuka no specializing mu kyokola n'okikolako research esinga olumu nga kiva mu mukwano gw'okiyina mu field eyo oba bias gy'olina mu mutima. Kati nze am a person eyafuna ennyo bias ku ddembe ly'abakyala n'abaana
women's rights and children. I have too much bias. Mwecho. Interest in your Yes, and I've done too much pro bono. Kubatuga pro bono. Kitegeeza okuyamba abatasobola kusasula balooya. Omasiza hizo banagwo naye waliwo omuntu ng'alina ekizibu ne of course balooya tumanyi olumu tubaba akasente naye waliwo omuntu atalina ssente tudedicatingayo obudde okuddiza society ne tuyamba abantu abo. Kati nganze bwe nyina bias mu issue z'amaka n'abaana ekikwata ku baana kinkwatako nnyo. Ekikwata ku baana n'abakyala kinkwatako nnyo. Awo oyingirawo. Exactly. Kakati njagala oyingirewo ku bya rape, ku bya Bindeeba. Ebintu bya Bindeeba wabirabye? Exactly. Nga munamateeka alina bias mu issue z'abaana n'abakyala ekintu kya mwami Bindeeba vis-a-vis mama w'omwana vis-a-vis rape nakirabye. It is very unfortunate. Naye omusobya mu kino asinga ye rape. And first of all, bwe tubeera tuhandolinga issue z'omwana tuzihandolinga taata w'omwana ne mama w'omwana. Kubanga ssemateeka abo beeragira okulabirira omwana. Okukitereeza obulungi, ssemateeka talagira musajja yekka. Ssemateeka alagira abazadde b'omwana. Ye taata n'omwana. They play a part. Kati mama bw'aba playing a part, for example okubeera n'omwana ki, taata naawe olina okuyingirawo playing eki part. Step mother w'omwana toyina, you don't have moral authority. Tunula mu kamera eyo ogamba abantu. Step mother w'omwana toyina moral authority kukomentinga kintu kyonna kikwatagana ku mwana. Olw'ensonga ssemateeka n'amateeka gafuga abaana tegakuwangako buyinza, tegakuwangako buvunaanyizibwa kulabirira mwana. Equally, step mother w'omwana toyina buyinza budawutinga paternity ya mwana. Paternity y'omwana oba maternity kitegeeza nti ani azaala omwana. Faruku omwana azaalibwa abantu babiri, omusajja n'omukazi. Buli omu alina kyaleeta. Cells tetujja kumansa ntungo. Naye process ezaala omwana waliwo buli omu kyaleeta. Kati kansooke nkubuuze mu process eyazaala omwana ono gwe twogerako kati, process eya Bindeeba n'omukyala, rape ya participatingirawa. Teri participation gye yakola mu kuzaala mwana. Kyova olaba mu mateeka talina buyinza commentinga ku mwana. Omuntu yekka asobola okuvaayo n'aleeta issue edawutinga nti si yazaala omwana ye mwami Bindeeba. Kubanga omukyala gwagamba nti ye taata w'omwana, omukyala mulabye bulungi nnyo mu interviews eziwera tannagambako nti ye taata w'omwana, nti rape ye taata w'omwana. Rape ye mama w'omwana. Omukyala tannayogerako nti rape ye mama w'omwana. Omukyala agamba mwami Bindeeba, do your constitutional duty okulabirira omwana gwe wanzaalamu. Mwami Bindeeba olumu ffe mu mateeka silence amounts to consent. Ate tugamba nti honest probandi, who alleges must prove. Omukyala aleese omwana n'approvinga nti mwami Bindeeba ye yakola ki? Ye yamuzaalamu. Mwami Bindeeba mu mateeka asobola objectinga nti sinze nakuzaalamu omwana. Kati ebintu byayanguwa ne tukola legal, which is also a scientific process of a DNA ku mwana. Mwami Faruk ku kyenkugambye kikkaatiriza, bwe baba bakola DNA ku mwana teri kye bagenda kujja ku rape. Bajja kuyita taata wa mwana na maama wa mwana, babajjako cells bazigeraageranya okulaba oba zifaanagana be bazadde b'omwana, si ku rape. So rape is a persona non grata mu kino tekimukwata. I think she's just being excited or kagamba tate misled. She's being misled. She's misled? Exactly. That's what I think. So kakati rape okusabanga omukyalo omufumbo right now yali maka ga Bindeeba. Tukirize tugaane. Omukyala bw'aba yali maka g'omusajja n'agamba nze omwana buli gwe njagala wano maka njagala abeerenga amanyiddwa mu mateeka. Kikyamu yaba akoze ensobi nga ye agenda obakuza. First of all, kikyamu. Secondly, kibi.
Thirdly, it is immoral. But number 4, it is an insult to women. Era abakyala bonna bakulaba Farouk. Women's movements. Abakyala bonna nakazadde. Bandivuddeyo ne bavumirira nnyo rape kye yagambye. Olw'ensonga bbiri. Ekisooka Farouk ne munamateeka. Amateeka tegoogerangako nti abali mu maka be bazaala abaana. Mwekiri? Farouk. Lwakuba Katonda tatubikula. Farouk, embuto. Okimanya abantu bafunira embuto mu bifo byonna, mu nnimiro, mu kiralo, mu kirabu, what the law looks on olubuto Farouk bo walumufunisa omukyala yegwe taata w'omwana. Bino ebyokubeera mu maka, it is between rape and Bindeeba. Issue gye tuliko era maama w'omwana tonnamuwulira ng'agamba ndi njagala maka. Tuli ku issue Ssemateeka agamba olina olabirira omwana gw'ozadde. Tayogera nti olina okuba nga wamuzaala nga muli mbafumbo nga muli bafumbo bampeta oba nga mwanjudde. Otherwise singa bwe yali egamba Farouk singa bantu balabirira no si nekyo singa constitution yagamba nti okuzaala mulina kuba bafumbo bameka abatandi badde nga bazaalibwa on the percentage bameka abazaala nga tebali mu bufumbo. Abaakola amateeka baali bagezi bagamba ffe tetwagala kumanya process yaleeta mwana kyetugamba omwana wo rape nga step mamu w'omwana talina buyinza bwonna actually okukimekinga clear n'amaka ago gayita agagabwe gabanga marital home Farouk njagala nga bwe ngambye nti channel yaffe twagala tubeere nga tusomesa Farouk waliwo kye bayita marital home. Marital home we waka abazadde we babeera era we bajja sustenance we balabirira abaana. Farouk ne bw'oba oyagala rape oba ayagala oba tayagala bw'abanga abeera mu marital home eya Bindeeba abaana Bindeeba be yazaala bonna balina right okujja ewaka awo ng'abaana mu law. In law they have a right. God forbid mwami Bindeeba n'atuba tetukimusabira but naye ffenna tujja kufa ne bw'aba avuddewo any property n'asigala mu mateeka minor kuba omwana ono minor ate alina kuba dependent relative alina obuyinza okugigabanako rape oba ayagala oba tayagala. Kakati kyenjagala lawyer obuyambi bwo ogenda kumuyamba otya omukyalo? No well omukyalo lwaki ovuddeyo? Nvuddeyo olw'ensonga nga bbiri oba ssatu. Number 1 nga bwe nkugambye nti nze I have a bias in women nange ndi musajja mufumbo ate nnyina abaana. Kakati kinkakatako nga munnamateeka bwe nali nkuba ekirayiro kyange eky'obwamateeka nalayira okulwanirira eddembe ly'abakyala n'abaana. Kakati kinkakatako okulaba ng'omwana afuna ki obuyambi okuva wataata we ng'amateeka bwe galagira. Mu mboozi yange byowulidde njogera sigambako mbu rape awo omwana obuyambi siyingidde mu bino nti omukyala adde mu maka maama omwana no. Mwami Bindeeba awo omwana obuyambi ng'amateeka kye gamulagira. Kyekindeese era twewaddeyo dda okuyamba omukyala mu mbeera yonna esoboka okulaba nti nga tuyita mu mateeka mwami Bindeeba alabirira omwana twewaddeyo era ne tulayira nti pro bono tetwagala yadde ekikumi kye for free pro bono twewaddeyo tuddize society nga tuyamba omwana oyo. Mujja wa rape mwewaddeyo muyamba for free. Ebyamujjawo saagala bicommentingako. That is between rape and her. The issue omwana alina okulabirirwa. Saagala kuyingira byabujja byabwe. Omwana ye issue alabirirwe asome. Process eno mugenda gikola for free. Exactly. Muyamba omukyalo ng'afuna ki? Naye bye mwagala oyingirira oli abeera US. Kati twagala tutegeere nti abeera US kati atawo kiki mugamba? Well, ekisooka mwami Farouk ne bw'oba obeera US I think amateeka we gatasobola kunona mu ggulu yokka oba mu ntaana. Ne bw'obeera US ne bw'obeera Russia ne bw'obeera Ukraine ewali olutalo
tusobola okuyita mu mateeka okuleeta to justice. Bindeeba. Exactly. That's why we have Interpol. That's why we have what? Kooti keeyise ekiragiro. Tugenda kufuna ebiragiro mu kooti ku mwami Bindeeba. Ebiragiro ebyo tujja bi executinga, ayina okubigondera, and we can even go to the extreme. He may be deported. What? America is a law abiding country. Tujja kufuna ebiragiro nti bwe kibanga ekimugaana okulabirira omwana kwekweka mu US bamudipotinga ajja alabirira omwana. Otherwise nga bwali mu US yandibadde azaala mu mukazi wa US. Mwogera mwogezi oba muli mu kugira tukoze amateeka emyaka 10 teri kyetunoonya, tetunoonya fame, tetunoonya ki. It is passion, it is pro bono. Tuliwo okuyamba mwana kyova olaba ngambye ebyolutalo lwe bamujjawe. That's not for us. So issue yo teri ku rape. Bwe rape tomuliko. Era binabiveemu tebimukwatako akole bufumbo bwe. Ave ku issue z'abaana Bindeeba be yazaala. Amateeka Bindeeba gamulagira balabirira. Oba aliwa okujjako ng'agenze mu ggulu oba ali mu ntaana. Bw'aba mulamu. So ne wana bali US. Exactly. Kiba kitya process ebeera etya mugenda kwembase mukikola mutya ekyo Farouk kuba omuntu ayinza okugamba nti bw'oboogera mu bwogezi omusajja alina empapula abeere kati ate mugamba ki Farouk to practice amateeka emyaka 10. I don't think otulaba ennyo mu media. We prefer to do than to talk. Watch the space. Mwami Bindeeba agezaagaana okulabirira omwana nga naffe weetuli omukyala ngazze tumuyambe. Watch the space. Watch the space. Waliwo keesi yonna eyali ebaddewo ng'omuntu ali mu diaspora ne mumusikayo najja n'alabirira oba yeeno example gye mwagala okusampolinga? No, we've done this for 10 years nga bwe nkugambye mingi nnyo sijja kugamba mannya but a recent case waliwo omwami era yazaala mwami waali sijja mwogera mannya yazaala omwana mu mukyala weeyo Mityana n'agaana omulabirira n'adduka mu diaspora ye n'agenda ku kyeyo Germany. We pursued them with our court orders and in Germany they attached his salary nga sente zonna zaafuna baziweereza mukyala. Omwami yali forced okudda. Omwami bamuzaala kibibi yali forced okudda. So bisoboka. This is law. Law is law. Mwami Farouk process ezaala omwana fena tuli bakulu tugimanyi mumuzaala muli mu ssanyu. Happiness. Bw'ogenda bwoti nga tokoze bwoti okimanyi tekivaamu lubuto. Mwami Bindeeba baba yali tayagala kuzaala mwana ate yalina enlightened mu America oba biki proceed yezigaana omukyalo ofuna olubuto tazimanyi. Azimanyi. Rape takimanyi. Akimanyi. Lwaki teyazikola n'atafunisa mukyala lubuto? Otyo. Bagamba okalyadda kaddadde. Weti enjovu teremererwa ki? Masanga gayo. Essanyu lye wafuna ng'omatiza omukyala kuba mwami Farouk process y'okuzaala omwana omatiza omukyala ne mukkaanya. Kiki mutasobola kukkaanya kulabirira mwana? Gwe wali Bindeeba yali amanya anywa juice. Bw'olya emmere tokkuta. Okkuta. Kati ze zino effects z'okukkuta. Essanyu lye yafuna omukyala kati alina okulabirira omwana. And we are sure and determined. Exactly. So which means rape rape should be advised. Bino tebimukwatako kyova nsagala mudiscussinga. Ono omwana si we DNA agisaba ngani ye yamuzaala. Let me ask you. Gwe Farouk nsobola okujja olwaleero nensaba DNA ku baana bo. Okay, assuming tugenda kola DNA. Rape asobola okujja ne bamuggyako omusaayi okebera DNA ey'omwana. Rape alina kwaniriza baana ba Bindeeba by force mu property ya taata waabwe. They have a share. Oba ayagala oba tayagala gemateeka. Bindeeba mwami Bindeeba omwamagezi ki? Mwami Bindeeba gwe LOOYA ebintu bino kuba kati binagenda musimanyi tumugire tumusindikire gundi summons biba biwanvu ngenda mu amagezi ga mirundi ebiri kisooka nga LOOYA bate ekyokubiri nga musajja munne. Mwami Bindeeba nga munamateeka
amagezi gemu alabirira omwana alabirira omwana amateeka gamulagira okulabirira abaana be okitegeera bulungi gamulagira okuba responsible mu mateeka mu Children's Act tulina gye tuyita welfare principle welfare of a child is paramount. Farouk, welfare ekyukagana ekyo kyenjagala ekirala otegeere. For example, Farouk, omwana owange ekimumala okuba mu bulamu obulungi kiyinza oba si kyekimala owuwo. Oyinza osanga omwana owuwo nga olunaku ye okuba obulungi ali emitwalo 5 owange ng'alya mutwalo owa Sudiru ng'alya kakadde. Amateeka naye gagamba weetunuulire mu mbeera gy'olimu abaana obawe welfare ejja mu mbeera gy'olimu kati alabirira abaana nga musajja munne mwami Bindeeba amagezi gemuwa talowooza mbu yasoose oba yasembyeyo talowooza nti yasoose okuzaala omwana mu mukyala atali waka ekyo kimu n'ekyokubiri talowooza nti yasoose okuwasa omukazi omulala because he may be excited rape okitegeera nga musajja munne let him carry his burdens. Omwana bwe yali afuna essanyu omwavu omwana oyo ye yalinyumirwa. Farouk walinyumirwako waliwo ebintu bye tutasharinga okugeza when you go to club for example Farouk waliwo omuntu ayinza okukuzinira like nti bannange omuziki gukuyingidde naye ate nze nkuzinira enjala bwekuluma nsobola okuliira essanyu liri lye yafuna n'omukyala eryavaamu omwana waliwo gwe yaligabanako naye. That's why you see we are not asking nti bannange olubuto omukyala yalufunira wa bwali kiro bwali misana mwali mwambadde mwali temwambadde enjuba mwali mu kisiibo temwali we aren't asking and the result yensonga enkulu bye mwakola nga tetuliyo byavaamu ki omwana. Take up your duties, Mr. Bindeeba. Watakikola the course of the law. Hope he doesn't wake up when it is too late. Hope he doesn't wake up when it's too late. Watakikole Awedde. Hope he doesn't wake up when it is too late. Ne bwe tunaaba mu kooti kankuweeyo kino bwe tunaaba mu kooti assuming tugenze nga tulemeddwa okukkaanya ye gwe bajja oyita mu kooti si rape. Toliraba samoni yonna eriko rape. No. Bindeeba. Exactly. Bindeeba USA eyinza omusindika enajje alabirira omwana. Nkugambye maybe ng'agenze mu ggulu oba ng'ali mu ntaana. We've always had these people prosecuted. We have Interpol, we have everything. We can execute. Tuina procedures mu mateeka how we can execute a judgment of court in another country. Kino nga kyabakutteko nnyo looya muganda wa. Si kino kyokka maybe lwakuba nti kino kibadde mawulire naye ffe tuyambye abantu bangi bwe zibanga nsonga za mukyala nga mutabuka ku nsonga za because I have a bias to them. I have a bias to them. Yes. Na choosing nzirize society. Okay. Yeah. So mukulu Bindeeba ensonga zino gye ziraga kati ndaba olugendo luno luwanvu nze nandikuwadde advice ove mu Kamoli olabirire omwana omukazi mukubire undercover mwogere nga mmwe otherwise gye bidda wenze byempapula ffe nga bwe nkugambye tuli ku mwana ebyempapula tetwagala bigenda whether alina empapula whether talina whether ziteredde whether tezinatereera yazaala omwana twagala amulabi ajja alabirire omwana exactly kimwagala kyetwagala. Yes. Mugenda kukola ebintu bino for free mukazi nagenda teeka bono tetwatagadde 10 kye era singa ajja tumuyambe ne tumusabayo 10 njagala addukire gy'oli Farouk okiteeke ku mpewo timwamusaba sente. Exactly. Be free. Bindeeba muganda wange Bindeeba rape nze nandikusabye ebintu bino
lidde ebbali Bindeeba amale soze azimale yekka ebizibu byabyemalire kubanga naye nze nalabye nti pointi ya rape nga ndabanga maama w'abaana atudde mu maka nga ndabanga alina kusaba ki si buli mwana gwe banaleetanga wa Bindeeba ye rape alabirire bulabirizi kyenabadde ndaba Bindeeba yalina okugaana omwana nti si wuwe era bw'amugaana nga maama akakasa nti omwana wuwe tulina process ez'amateeka eziprovinga obwataata bw'omwana si za rape. Legally speaking, rape si maama wa mwana oyo ka correcting Farouk. Yeah. Legally. Yes. Biologically si maama we. Mama we in custom. Rape mama w'omwana mu custom. Mu custom. Mama ne taata baba bayita mu process ezaala omwana. Rape ya participating ayina mu cells ze mu mwana tayina. So mama wa mwana in custom nga bw'osanga bwe tulina bamaama abato naffe waliwo abantu abatukuziza nga tulina buna Luganda naye ng'omuyita maama ye rape. Era samoni zammwe tezigenda wa rape. Tetulina kye tumwagaza akole bufumbo ziri direct one Bindeeba gwe mwagala taata w'omwana Bindeeba gwe mwagala exactly. nedda ssebo ensonga z'abaana tebazitiisatiisa temutiisatiisa Farouk omwana ayinza okuddayo n'agamba abo babukooti batiisatiisa. It's okay katutandike process yejjo tulaga oba tutiisatiisa oba tetutiisatiisa. Martin, yes, mumuweeyo ka space bagende mu dialogue. Kyekyo kye twagala Farouk ensonga z'abaana tetuzisoosa mu kkooti mpozi nga ziremye. Kye twetaaza Bindeeba come to us and we agree. Tulabiridde tutya omwana. Yes. Kooti tugigendamu nga last resort kuba ebiva mu kooti biba byawulamu. Kooti wabaawo wiina ne luuza. Naye ate mu nsonga z'abaana tetali balina wiina na luuza. Mudialogue musobola ogwa draw. Bazadde kuba omwana Farouk akyaliwo. Omwana oyo oyagala kuŋŋamba bw'aliba agenda okukola emikolo gye gy'embaga oba okwanjula Bindeeba talitula na maama we ku mukolo. Bajja agenda mu ssanyu. Kakati lwaki rape aleetawo olukongolo lw'abaana? Bindeeba gye tukkaanye. Bw'atakikola ultimately court tuli bannamateeka kye twasoma. Kadate biba tebigenze kuziwaayo ku pisto. Siriya pisto ebyo. Court order is a court order. Tujafuna court order tujja executing naye kyensinga okumanya ejja kumu affectinga negative. It will affect Bindeeba negatively. Tukomaawo. Okay. Tukomaawo. Tuyanziza nnyo Kanzo Martin. Kanzo Martin ono abadde misango mingi. Emisango gino egy'owulira family baserebu bonna FAILO wezine tetujja bigendamu kubanga weba bakuba ebirayiro babagamba ne bakweka ki ebintu bino naye nga yabeera mu misango gy'abaserebu lwakuba mbadde simuleetanga mu kamera nja muleetangako tutemera edigo ogundi z'abaana abantu bali eyo balina ebizibu ebikwatagana ku baana. Simanyi omwana, simanyi taata yafa, ate biki, mama omuto n'ayingira mu bintu, simanyi byakola bitya. Ndowooza kanso ojja kumpayo ku budde, tutemeeteme ebintu ebyo nga ebibeera. Ono omwana gwe tuliko kati owa mwami Bindeeba alina right yefuna ku bintu bya Bindeeba. So se ebya rape. Rape alina emmotoka ye oba ettaka no. Omwana we takwatayo. Legally. Ebya Bindeeba taatawe. Okay, yes. Tujja munoonyako Kanso Martin atuweeyo ku time right z'omwana zikomawa, right z'omwana zeziriwa mu family. Siwe kiri? Exactly. Njojja kumpayo ku time. Tutemeeteme right z'omuzadde zikomawa ku omwana rights ze zikomawa. Byonna tubitegeere kati. Tuleme kuddaawo kubuzaabuza gwanga. Bindeeba nze nkuwa amagezi. Ebintu bino bajja kukuteekako nnyonyi okomewo wano osooka osootinga ebintu. Naye nze nandiyagadde ne mubimala. Wakyaliwo ruumu yogera n'omukazi mangu gamba mukazi wo ave mu mawulire ebintu abitabula bidda ku side ndala kati bano bonna tebandivuddeyo nga rape tatandise bintu ebyo okitegeera omukazi mulinga abamunafuya
kati mu kumunafu yabalooya gye baviiriddeyo kati ebintu gye biraga yeeyo gye biraga kakati puroguramu ezo teziba nnungi naye nze nkusaba weesootinge mangu bonna abakuli okumpi mumutuuseeko vidiyo eno yeesootinge mangu ng'ebintu tebinnatabuka bino byogamba nze embeera mu Amerika biki looya agambye keesi zibaddewo ne babasika Germany abantu babawanula mu UK eyo abantu baba ate ezo system zeeyo mu musaala gwo gwe batema tebibaamu kiboozi awo so mwebale nnyo mwebale ddala tukwatagane next